Abamune mwagala Segirinya Muhammad mukumulambo kwe nyabanji nze ngamba Segirinya abadde Segirinya abadde Segirinya badde mbasaba twegazanye bulungi wali wonna wagazi tusobola okutuulawo abamawulire wa rahmatullahi taala wa barakatuh. الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أصحاب النار هم فيها خالدون لله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم. أعوذ بالله من الشيطان tukimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi yagukwasa abavubuka mu mwaka gwa 2022 bwe tufiirwa omuvubuka Segirinya ku myaka egyo ng'eggwanga tuba tufiiriddwa nnyo. Segirinya obulamu bwe newankubadde bubadde bumpi naye mulimu ebintu bingi nnyo bye tuyiga mu bulamu bwe. Obumalirivu tunuulira Segirinya gy'ava eno e Buddu e Kaddugala naye najja n'asooka buli kaseera ng'owulira eddoboozi ly'ekyebando kitegeeza ali ku muntu owaki owa wansi. Okwerekera omusajja atali wa bulijjo, omusajja omuzira, omusajja ow'amaanyi, omusajja eyayimuka ng'ava
mu bwavu obw'ekitalo mu mbeera eyalesekererwa naye n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu kigo ka Kampala abadde self made yabajja simu bukubi wa simu n'afuuka kansala naye wafiiridde nga y'omu ku ba MP abasinga okumanyika mu Uganda yonna. Ssegirinya yakola ebintu mu myezi egisooka 2 ku 5 ng'ali mu parliament. Mwena munakkiriziganya nange basebo ne banyabo tibyali bisomooza n'abo abaali bamazeyo emyaka. Yaweereza abantu. Ssegirinya yakola ku byenjigiriza mu busobozi bwe. Ssegirinya yakola ku yatandika n'eddwaliro mu constituency ye mu busobozi bwe mu butono bwe. Mwenna ababaka ba parliament n'abayivu abali wano mukimanyi nti ogwo si mulimu gwa mubaka wa parliament. Ssegirinya yali talina buvunaanyizibwa kuteeka ddwaliro wammwe nedda. Ssegirinya talina bagulira ambulance. Ebyo byonna binakolebwa gavumenti bw'eba efaayo eri abantu naye mukimanyi Ssegirinya yakimanya nti gavumenti tefaayo n'agamba kankole kyensobola okukola. Wadde yagifunanga mukulu Ssegirinya yayagala nnyo ekibiina kye. Naye okusingira ddala Ssegirinya yayagala nnyo abantu be mu abantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinya. Era Allah abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinya. MP bangi nnyo kulayingira mu palamenti batandika kusala ziddiiru bikezifuna bayagala kugula masuuti mapya kugula motoka mpya kuwasa bakazi bapya n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ssegirinya teyali bwatu. Ebizibu bye byatandika nga bamusibye. Bamusiba nti Ssegirinya yava e Kampala najja eno n'atematema abantu naye bannange Honorable Ssegirinya bamuteeka mu kkomera. Balooya naki okulaba nti munnaffe awoleza ebweru kakalu ka kkooti ne bagaana n'agala Ssegirinya naye mu kkomera saagala biwuliriza ebyo. Ssegirinya ne bamusaayo mu kkomera embeera ye neeyongera okusajjuka kwe kutuuka wano banne mukyebuuza ani yasse Ssegirinya. Honorable Ssegirinya mwonna mwabiraba yatuuka mu kkooti n'alaga ekigere ekyali kivunda n'akiraga omulamuzi. Omulamuzi n'agamba ddayo ekigo weebake naye ofe. Honorable Ssegirinya ne bamuwamba one time n'alwala bubi nnyo mu kkomera eyo ne bamukukusa ne bamutwala Mulago. Bwe bamutwala e Mulago ne tugenda ne tubagamba bano abantu omusajja mulaba mulwadde nnyo lwaki temumulerizinga n'agenda nafuna obujjanjabi ne bagaana. Nabige mwena mukimanye bulungi Dr. Besigye ne Ssegirinya olutabaalo lwe babaddemu okumala ebbanga naddala mu biseera bya walk to work. Abaaliwo mu biseera bya walk to work Ssegirinya yali mundu menye mu mugongo gwa Dr. Besigye mu kulwanirira eggwanga lino okuvaamu efuga bbi. Naye okubeera wano kibadde si kibi naye nabadde nga nsazeewo tugende awantu awagasi ku kisaawe kyaffe era ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda nga abantu beenyigiriza naye tekisobose. Ssegirinya omuyambi w'abantu, Ssegirinya omuyambi w'abakyala yalumirirwa abantu nga gavumenti wakati eremereddwa mu bisomoozo by'erina n'ateekawo n'eddwaliro okusobola okuyamba abantu. Tubadde tumulaba mu bitundu eby'enjawulo n'ateekawo ambulensi ku ssente ze yasooka okufuna ziyambe abantu n'ateekawo obubokisi okuyambako abantu mu nnyingiza yaabwe. Wadde naye tuziise Ssegirinya naye tukyakiikira gavumenti ensingo nti ebbanga lye yamalanga emusibye ate ng'emusibira bwereere ffe tukakasa nti kwe kuvuddeko okufa kwa Ssegirinya. Kitegeeza nti abadde muntu w'abantu bonna. Eddwaliro lyakolebwamu eribadde lijjanjaba bakibiina kino. Kati ono abadde muntu w'abantu era tumusaaliddwa nnyo era tufiiriddwa nnyo ng'Obusiraamu ng'eggwanga. Tufiiriddwa omusajja atazikawo, omusajja embagubaggu, omusajja ow'amaanyi ateetiririra ate omusajja omuzira ennyo. Honorable Ssegirinya tujja musubwa nnyo naddala mu kibiina kyaffe ekya NUP ne mu paliamenti ya Uganda. Abadde omusajja ayagala ennyo abantu, omusajja ayagala ennyo ensi ye.
kitalo nnyo nti Honorable Sseggirinya atulese mu kaseera kano ke tubadde tugenda mu byobufuzi ebya 2026 tugenda musubwa nnyo kuba badde aleeta ebbugumo mu byobukulembeze. Bantu balowooza nti bagala bajja ku mulambo gutwala assurance gye bampadde tubasaba kujja omulambo gwa Sseggirinya wano kakati ensonga eriwo ya kifo ky'emmanga na kino ekyawaggulu abantu abategese initially bandibadde bakuteeka wano badde balina okuleka omufu ebyekisawo dati byetaagisa naye ndowooza waliwo entalo eziri e Masaka wano ze tulina okukola ki okugjawo lwaki tugobagana nabo omusajja alwadde n'atuuka okulaajana n'agamba naye muntu wale mu ddwaliro ne bamulemeza mu kkomera essaawa ya leero lwaki tugobagana nabo tetwagala balwanire mulambo twali tujaniriza nnyo nga tumanyi nti eze kutukuuma naye twewunyiza ate ng'erimu kujja kukwata mulambo gwa muganda waffe Sseggirinya kumutwala amazima gali nti wano we yazaalibwa kyekijja kya kitaawe kyekijja ky'abajjajjaabe